mugana wekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaddaaki yatandise emirimu gye Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yatusuubiza ebweru w'eggwanga yabaddeko Capitol Hill yekubye ekifaananyi awo n'asindika yatandise okusinkana abantu ab'enjawulo nga bwe yasuubiza tumenna byewanga tumutumiddeko yes yatandise nga bwe yasuubiza kungu saagala olimberimbe bantu Kyagulanyi tanatandika mirimu gye mitongole sagala mbere ate mumu ku bawumba tuutu ate nga nvumo buwumba tuutu Kyagulanyi yatuuka USA mpulira ali mu kwetereza nze abantu besikwatagana nabo nga ndi ku radio be bantu abayomba lwaki yadduka yandisigaddewo adduka atya kyokka nno ekisinga okunnuma abeeni ali mateba wa Kyagulanyi amagezi g'okubajjako ompulira bulungi kungo omuzungu agamba they are many ways of killing a rat njagala okiddemu kyenjogera nga kyogera mu Luganda they are many ways of killing a rat you can kill a rat by poison you can kill a rat akamaso bakaita batya mu luzungu akamaso bakaita batya mu luzungu kungo by trap you can trap a rat by trap you can trap a rat by trap you can kill you can catch you can trap luzungu je machuwa English ndi ku university you can trap a rat by you can trap a rat using a trap you can trap a rat by trap engeri President Museveni yajjako government si engeri Kyagulanyi agenda okujjako President Museveni President Amini kungu Obote wanu yawamba atya government yeno government yaliko Obote wanu yajjate mu buyinza kabaka waffe Mutesa yamwaniriza yafuuka prime minister bwekiri na yefuulira kabaka Mutesa bwekiri bwesiba kyali bwekiri kati yawamba na kwefuula kati Amini awamba ati Obote Amini yali amekomanda bwafuuka amekomanda bali bamwali nakola komanda nabigamba bito joko bonanga bamutunulira bonna batitokero nawamba Obote katata Amini yeba amuwamba batya Museveni yakube mundu n'abakombozi ne Muzeeyi Nyerere ne bayita mu mukono gune mundu ne bajjakane Obote twajja atya ba Paulo Muwanga ne Boyito Joto bamukomyawo titokera awamba atya awamba mukama Obote okero yali mujasi Obote President Museveni awamba atya yalwana olutalo okumala emyaka emeka 5 katosuubira Kyagulanyi naye ayite mwezo government engeri zakola ki jezayitamu kakati abana abagamba lwaki Kyagulanyi yekweka President Museveni yali akola speech yagamba ekyambogo yabuuka mu kadirisa ekyambogo batta mikwano gyawe ekyambogo President naita mu dirisa nadduka nakugamba nti yali embali era bali bamuse Museveni yemula nadduka era abantu bafa mwabagamba nti Kyagulanyi agenda atya ebweru naleka bawaiswa mufumbiro mu kkomera simanyi naleka ba Edi Muto mu kkomera aba President Museveni munani no babatta mwabamanyi history ne Lutamaguze Nakaseke basala omwana wa Lutamaguze asooka ne basala omwana wa Lutamaguze owokubiri ne basala mukyala Lutamaguzi nga Museveni ali mu kibanyi waggulu bana bakulembeze babaka tegali maanyi ga Museveni Lutamaguze okusirika abakulembeze babaka amaanyi agenjawulo kati ekintu ekyagaana Lutamaguze okwogera Museveni wali mu kibanyi kyekintu ekyataasa Museveni kitegeza Museveni yajja atambulirako amaanyi ag'okuwamba kati gwagamba nti Kyagulanyi lwaki yeekwese nadduka Museveni teyeekwekanga teyaddukanga kungunjibuuza ggwe yadduka teyeekwekanga tebaatikawo n'ekigambo bwe yabuuka ekyambogo ne balowooza tebalimbalima ti Museveni afuuka kapa ne gaali gonna gaali sayansi wa Museveni kati Kyagulanyi obanga yadduse yamanyi so engeri nyingi ez'okutta emmese yemu ku ngeri za Kyagulanyi agenda okuttamu emmese ye ontegedde bulungi yemu ku ngeri ze zagenda okutta emmese ye nze sifuna na Kyagulanyi kudduka era waliwo yaŋambye lwaki akutta akatambi ali ne babbi beeyagala Kyagulanyi agenza okujja mu byobufuzi ng'ali ki agenza okujja mu byobufuzi nga talinalinnya ku nnyonyi agenza okujja mu byobufuzi nga tagenda nko mu Amerika agenza okujja mu byobufuzi nga talina visa za nsi zonna nga mugagga kakati kino abadde nkugamba jjo nti Kyagulanyi abakujja mu struggle nga mwavu singa bavuma Kyagulanyi bandigambye kajja kubba sente zaffe kalabe kakati ne bwe yatuuse mu Amerika n'akuba ekifaananyi ng'ali ne Babira lwafuuse lutalo lwaki abantu buli mwami Kyagulanyi kyakola bakinoonyamu negativity bwe buzibu bwe bayina nti baava ku bizibu byabwe balowooza nti struggle ya Kyagulanyi
nzate chemba singa struggle yange sawa zina mu struggling okumala ebizimbe byange Kyagulanyi yali mu America ya nange na struggle je nkola ki singa bana Uganda bagula obwongo ne bamanya nti sibuli omwense munyiga lukungu wali sawa zino ngalo atambuza ebigero okuva mu wino nganonya sinjiro 10 mutusa waka mukatuna mugulu kataina sente za tax that is the struggle mukatuna mugulu wali wesawa zino nga waliwo nga mwana wali wakatu detaina that is a struggle waliwo sawa zino tafunye na kyakulya kati va mu bine ebyagundi nga nemmere yennyini emubuze bubuzi yalya that is a struggle kati bana Uganda mwagano babulira amazima nti struggle ebayanja ulo buli omwense munyiga bubwe buli omwabona bubwe bo badire emigugu gyabwe gyonna ne bagitika Kyagulanyi ate yabibesabira naye yakyamukamu kyenenya Kyagulanyi akozeseza ebigambo bingi ebigaba Ferosi Hope temubikwa mu binkwase naye tiko omugugu nze kyesisobola kola komanda toyina kumala mbantu kyesisobola kola kungumuliriza kansoke maleyo wano mbadde nkuwuliriza Kyagulanyi kyemunenyamu bw'obanga gwe taate waka ng'ate gwe amalamu abaana amanyi tetujja kufuna mmere waliwo wookoma kakati kankubulire Kyagulanyi bannayuganda kankuyigirize bannayuganda tebabeeyalira munnayuganda talina mukwano gwe munnayuganda ayagala okulaba ng'oli ebintu ebyo kungu munnayuganda ayagala okulaba ng'oli ku fomu munnayuganda ayagala okulaba ng'olina ssente munnayuganda ayagala okulaba ng'oli bulungi mukatonda muggulu Kyagulanyi abakuba mwavu singa yagwadda kakati waliwo ebintu ebikolebwa basobola baga lwaki bawasa Kyagulanyi yawasa mwaka ki simanyi yawasiza mu struggle ekyawasa Kyagulanyi nnyo kimanyi imandi proper ensi yayo nonekegana basobola okuga nti bajja omuseze nawe n'okikkiriza imandi propaganda bali bamukenti Kyagulanyi muli wabisiyaga gotolangako bagwagwa bateekayo ekifaananyi kya Solomon na Nubianiri manyi message eba mu kifaananyi ekyo kati Kyagulanyi ku magezi ge n'agamba balina direction gye bantwalamu yabisiyaga kaŋŋamba abaana bawase be yawasa lwafuuka lutalo nze Nuupu njiyamba buyambi obutajoogerera nze naye mba nga nze mwogezi wa Nuupu mu dakiika 2 Museveni anona wano mu studio kubanga nsobola kati NRM yemanyi nti bw'ovuma ennyo Kyagulanyi abantu bamukyawa ate bw'ovuma Kyagulanyi oyongera bwagazi bwe wabula singa NRM yali emanyi nti kiki egenda okutuyamba tusuule Kyagulanyi singa bakolera kibayita service delivery ne baganya okukolera abantu obwongo bonna babutadde ku Kyagulanyi alina mu America kungu Kyagulanyi alina mu America tamanyi na kumanya nti wano wali wasuze enjala wadde yakimanyi Museveni tamanyi president ali mu Uganda oba RDC ali mu Uganda tanakola ko report ogamba nti mulago bwana 10 bufudde wabula bagenda kuwa president intelligence nti wano waliwo abanuupu abayingidde mu hoteli balina bye bateesa nkulaga amagezi g'abasajja ba gavumenti eno gabalema okukola ebintu ebyandibagaza abantu ne bamanya nti ekizibu kyaffe ki tekizibu kyaffe tuli bali banguzi ekizibu kyaffe mutufu omanyi obwavu obuli mu guno omwezi gokimanyi nti president Museveni yakutte ssente zonna alinda agenda ziteeka mu kulayira nti bamusalako obuyambi buli ssente zonna azitegekera kulayira nabaddeko ku Uganda Council Uganda wagenzeyo n'olabako kati mbadde nkugamba bano essira balemeddwa oliteeka ku bintu ebiruma abanaku kati nze bwe mbanga nze nwana Kyagulanyi tugambe nze ompadde omulimu gw'okusulira Kyagulanyi Museveni nompa omulimu nti nkusulire Kyagulanyi soka nonga nti president Museveni soka okubeyo abali benguza amasasi 5 ku State Square obatte soka osibeyo abaana ba family yo 3 ekyo bw'okikola soka oyite buli RDC mbuuza ku district yo lwaki abavubuka tebalina mirimu omaze kukyofuna emirimu ekizibu kya Uganda kyeki omanyi ekizibu kya Uganda saawa zino population y'abaana bato abaana bato bazaala buli lunaku ate balina mirimu ate bano balina emirimu egiriwo factory kungu factory baziwa bagwira bw'ogenda wali munammanve wali emukono nga gwe kungulanga bw'ofaana bwe weyita omulungi musimanya abakazi bakayanira genda mu office ya investment authority obasabe ettaka ly'obwere babasobole kulikuwa genda osabe gavumenti eno taxi holiday kungu okoze ka factory kakola sabbuuni mukatona mugulu bakamma taxi holiday ne bawa omukyayina omugwira ne bamuwa taxi holiday ya myaka aga gwe ne bakumma n'emitwalo 5 mukatona mugulu okutegeeza ka factory ko kwegamba tufugibwa abafuzi abalina mentality abafuzi abatufuga bakyali mu colonial mentality basosowaza nnyo abagwira kungu sawa zino alana weyerusa ana weyerusa sobola kikole kai nofuka namagoye astagfirullah nkugamba nkuwe example gwewereko no tosobola kungamba nkuwe example kale kungu bofuka namagoye gamba bajjo nofuka namagoye wano kale nefuka namagoye wano okay nawe kungu nenkukwata ku mukono
ne tugenda mu office gwe basoko kwa nze namago yebampa license kubamba fana ni olwakala kati gwe kungo omuddu gavata bati bana Uganda ba investor bana Uganda batufute ba boostinze kati President Museveni yali mu okumanya nti Kyagulanyi is not a problem kwanga kungu security nina byenfuna security bwe kubulya sente ze yononye mu Kyagulanyi bo ulya sente mu katonda mugulu kino nkyogera ku radio nga ndi mulamu government sente zetadde mu Kyagulanyi zandi badi za W mu Uganda okutumbula embeera mu President Museveni ayina ba advisor ne ba advisor balonda betego ku advisinga kati bamanya nti president ayina nnyo omululu gw'entebe kungu bamutiisa kati babaga nti Kyagulanyi ayina abazungu bamuwe emmundu bamuwe ennyonyi egenda kujja ekukube ku lunaku lw'okulonda ne babbawo $1 awo ne bamugamba Kyagulanyi yakubba obululu tugule obuuma obulondesa obuuma bwakola gomanyi sente zokka ezagula biometric machines singa twagamba tugenda kuzimba amalwaliro n'amasomero mukatona mugulu bulunda Uganda yandibadde ayina eddagala waali sente zokka ezagula obuuma obwo kungu biometric machines ozimanyi za freezinga era ne badde kyokka baateeka mu sente so sente zinga zagenda mu malwaliro baabuuka President Museveni ngoyagala omubbako sente mugambe Kyagulanyi benyini bakola ku Kyagulanyi report ziri bweziti bamulima nti Kyagulanyi meeting Osama bin Laden nga tannafa nze ndi biso nagamba ndi Budget Intelligence Service panga bamanya nti president waabwe balina ku building Kyagulanyi nga international terrorist agaziye budget kati gwe tomanyi busungu security bweyina Kyagulanyi nga tali mu ggwanga that's why security itself njagala tugende mpola kutegeere kyokka abali mu byokwerinda Kyagulanyi eringa project ya kufuna nsimbi kati bawulira obusungu kubanga ali bweru wa ggwanga bennyini be bagula ba blogger bamugambe lwaki yagenda kyabalumanya Kyagulanyi okugenda ebweru kubanga kwe bali baliira ko balinga bakulira security intelligence ko baliira ne bagamba kati twamu agenda kuleeta abavubuka aba Kenya kati agenda kuleeta abavubuka aba Tanzania kati agenda omanyi lwaki kati security teyina budget olaba omugenzi tambale emirundi yangamba nga ebiseera ebibambi nga tannafa omulemirembe gangamba nti abali mu police then bwe balaba nga Dr. Besigye tatambudde nga kibayisusa ddala budget kubanga budget ya tear gas n'ebirala eba tegenda kubanga efuluma n'ekyo kifaanagana n'ekyo kyoyogera kakati ekizibu police security ya Museveni gyeyina ateekinga ebbanga tasasudde basirikale musaala ate nga abasirikale bawa omusaala mutono osanga ow'amagye yeetika ekibundu kungu omusaala gwe ne gumala emyezi ena nga tannagukola ki niwe bawa akavuyo Kyagulanyi buli lwa mobilizinga abavubuka ne bakyajinga mu kukola operation yawo poliisi naye efunamu that's why nabadde ntandika program yona gambye Kyagulanyi is the major cash crop nabadde nkyogera ntegeera Kyagulanyi is the major cash crop in security is the major cash crop in the music is the major cash crop in government offices nti buli lwateekawo ensasagge kubanga bamanyi nti President Museveni wa pressure kungu kino nkiddamu ku radio ngompulya President Museveni mubinga ali ku fomu wamulabye wanammere Masaka yagambye bate mumpagira mulekeyo nabawe emitwalo 10 basi bamanya agenda bawa a lot of money nabagate segula sigenda bawa sente nze sigula buganzi obate mumpagira mundeke kungompulya bulungi nva kutuna kusimu kulya bye kugamba zemba mnyonyonyola gwe kati maaso ge gawulira President Museveni mubinga waliwo security nyinte funa mu President Museveni ngali bulungi government officials tibafuna mu President Museveni ngali bulungi do you know why no. Because president bamufugira ku pressure ye tayagala ngako bana Uganda byakugamba nze mbyogera lwaki yogera bu ayagala entebe ye mukwano gwa President Museveni kungu twabanga muntu akulimba nti zedi mukwano gwa President Museveni ne mikwano mingi atayina mukwano kati President Museveni kwa atayina mukwano n'omwana we yamulemesa entebe awo naye kankusomeseyo nga professor ewa president kati chovola ngoma ati mudumizi wa jamu kakati abamuwagira bamulinda Museveni mwana avako kungu kankusomere General Museveni okwata bala mu mukama omu wa minister nakwata General Muhoozi namo wa CDF bamwa intelligence bana abana bagenda kuwamba sisobira bajonze nkyogera nasala mangu amagezi maybe wati baloza bwe mbanga nko wabwino mpuliriza nze ndi professor bwe mbanga nko wabwino mpulirizanga nasala amagezi batula ne General Sale naga how can we neutralize these people buli omu naamuwa assignment emufuula busy bino byekugamba mukasanze mbyogera bwe yamuwa assignment emufuula busy tosobola kukola mobilization ng'oli CDF njagala ombulya General Muhoozi yali akubye ddyo okunganya kasa yafukanya bwe yafuka CDF yaddamu ddyo okunganya kati kikolage nti omusajja gwe tuliko
mukwano gwe yentebe n'omwana wa mwefuulira point yange gitegedde lwakati onzikiriza kumalayo nti President Museveni gwe tuliko mukwano gwe mu nsi si mukyala we si mwana we si bulamu bwe kati President Museveni baba w'ebintu Katonda najja n'amugamba obulamu n'entebe nkuwaako ki President alonda ntebe fuuka malayika y'obulamu oba fuuka malayika y'eggulu ogenda omubuuze President Museveni tebuhabulwa nina ebintu bibiri okusigala nkuwa obulamu n'entebe agamba mpa twala obulamu ondekere entebe kakati nze njagala bulamu kati entebe njagaza kakati entebe ngasa eki nga ndi mufu kati osobola okubeera ku ntebe ng'oli mufu President Museveni alinga bano abantu abaganzi ne bwenfuna ssente nenfuna siri mu myaka 5 n'enfa yakasita omuwa obuyinza ebisigadde oyagala kumanya kakati kyenjagala okugamba omugaso gw'omwana ono Kyagulanyi kubanga nze sitegeera lwaki abantu bandibadde bakuba mwami Kyagulanyi ng'akugambye nti ngenze ku strategizinga nga bw'oyogedde strategy toyita mu kkubo limu amakubo gonna abakozesa nga ne mwami Museveni yagakozesa n'agenda Tanzania n'agenda Mozambique n'agenda Sweden n'agenda wa lwaki Kyagulanyi wakikola it becomes an issue kangambira kino ku Kyagulanyi nze muntu omu abajja nenjogera ku Kyagulanyi byenjagala ompulira bulungi Kyagulanyi bati bamusuubira nti alina obwongo obusobola okubeemululako ne bakwata ssente ne baziteeka mu propaganda omungi sente zokwe zigenze mu propaganda Kyagulanyi nga yagenda ebweru kwanya gamba Kyagulanyi yadduka nze samala googera manyi Kyagulanyi yadduka nga bwe yamala bwati okulonda waite ennaku 2-3 nadduka naye bino byonna siini zora byajjaze tegekedde dda kati gye yagenda yafunayo ne siini olaba nga ali ku ffene Kyagulanyi yagatta abantu bonna obwongo yagatta intelligence ya President Museveni obwongo ne bannayuganda bonna nagamba nti omwana abamuyita omusiru be basiru byensonga kankwe statement zino zitegeerenga omuntu yenna bajjanga ku radio nagamba nti President Museveni musiru ye musiru omuntu yenna bajjanga nagamba nti Kyagulanyi fala ye fala Kyagulanyi bwe yamanya ya studyinga politics n'amanya biki bakola Dr. Besigye Kyagulanyi bwe yalaba nga President Museveni yeefulidde Dr. Besigye amusibye n'amanya nti nze nzirako jukira Dr. Besigye balina connection ezibagatta nti yalina contribution yakola mu struggle ya mwami Museveni okumanya President Museveni takyaswala nze simanyi bwe ne bakatulo kungompulira nenda bakubaana bange nenda abazikulu bange Besigye ali mu komera ogwo mutima Katonda antwalanga ebyobugagga byonna n'ebyensi byennina olaba omuntu eyamujjanjaba n'amuwonya okufa ompulira kungu amanyi bwe yakula abalina isola abagatta omusajja akankanira mu komera alaba Dr. Besigye n'enkaba amaziga nga bamuvuga mu kagaali omutwala mu ddwaliro nakaba amaziga ne gatonya kati Kyagulanyi kyamuleetera okukola bino byonna byakola yamanyi olaba bakwata Besigye eyakula nabo eyabaleeta mu buyinza nze Kyagulanyi ow'eggombe eri mayuuni bwe banankwatako banankola ki n'ashuutinga siini zenna kungompulira n'abazanyira ku mutwe Kyagulanyi si musiru mwabalooza mbu abadde nalabye n'omusajja omukulu saagala mwambalira wano nga yagambye mu Kyagulanyi yayita ku kisaawe ne bajjawo ab'ekisaawe nentunula bwenti ne ngamba naye Mukama Katonda yagambye atya nti Kyagulanyi yayita ku airport ne bagamba mujjeko amasimu mujjeko abasirikale oyina gwalabye byogedde nawulidde n'obusungu oyina gwalabye musajja ate mukwano gwange nnyo nenkwata kutama bwenti nti kwololo yafuluma kati naye obwongo bwe bumugamba Kyagulanyi yagenzero yalangiridde nti kyekyali kakati nze kyensinga bamugamba gyalina olugezigezi bagire kyekyali ku kisaawe bagamba abakozi bonna muveewo seemu ayina emuyamba nentunula bwenti kati omanyi lwaki olumu bannayuganda bano mbaleka baboneebone kunguva mu kuseka omusajja yaze n'agamba ate ne babiwuliriza ne babikkiriza naga Kyagulanyi kase yatuuka ku kisaawe ne bagamba mu bantu mwe muveewo kati ani ayimiriza emirimu gya airport olwa Kyagulanyi kati kungu entebe izani international airport bannange njaga tubire realistic omanyi waliwo okukyawa omuntu ne bamuvuga mpaka ku tamaka ne bamugamba mbu yatuuka ku airport ne bagamba abakozi mujjeko essimu kungu olubuto luno ati Uganda bwekulemanga okufuga kungu Uganda bwekulemanga okufuga ogambanga Mukama n'akutta naga kati bwotuuka ku airport mujjeko amasimu nentunula Mukatonda mugulu kunguze kankwe bwina asembayo va mukuseka kankwe bwina asembayo nga sabirabye ebyo yabadde mukwano gwange basajja mivule yaze n'agamba abantu nanyigidde Museveni bulijjo simanyi tukola ne Kyagulanyi bivule oyo manyi mwagala nnyo menta wange naye yayogedde statement ngamba ne bannange bamugee nti okumanya Museveni okola ne Kyagulanyi yatuusa ku kisaawe entebe n'agamba bakumi mujjeko amasimu muzikiza amataala Kyagulanyi ayitewo nenkwata ku ttama neŋŋamba ensi eno
ne webuuze myaka kakati amazima gali kungu Kyagulanyi yaddukanga kulonda kwa kagwa bwe kyali nze nasoko kigamba esi ne banvuma n'afuluma Kyagulanyi yetegekedde Museveni okumala emyaka n'emyaka ate nyina ne siini endala zagenda okuta nakino kanki bagambe ayina siini zagenda okuta ali mu kuzanya episodes si episodes Kyagulanyi aliwo okutagaza gavumenti agitagaza atya ekyo yakoze yali akuba mu intelligence kati mpuliriza kye yakola ekyo soko mpulirize kungu kasoka nkuddemu kino kubanga netogera kino kye yakoze yali akulaga nti Museveni toyina intelligence kulabisa kati Museveni kati wali okimanyi namayita ina security kubanga mpulirize kye nkugamba bojja nenkulaga nti ndi wali Luweero nenkulaga siini nga ndi ku mwala ndi mu kulya ffene ndi mu nsi iyo ng'ate nkulaze nti ndi mu Uganda oba ne intelligence kitegeeza external threat yonna esobola okukuba mu dakiika 2 kati gega amakulu ga Kyagulanyi ge yali abalaga nti I can do these people yali abalaga nti bwe twali tukola kibayita principles of management tuyina principles oba concept 3 ze twasu bagamba think ahead of them naga be like them lowooza nga bo lowooza mu maaso gaabwe tolerate them kati Kyagulanyi yalaga nti intelligence ya Uganda agiri waggulu okimanyi abaserikale bonna bali bamanyi Kyagulanyi ali Uganda gomanyi road blockers basuula singa bali bamanyi Kyagulanyi waali bandigenze ne bakuba babi soko nsireke ngambe katono bandigenze ne bakwata babi babulwa ne babi nga tamanyi bawe waali nange nkiriza njogere ngenda kuyogereko kati soko yogere kapoint kali mbasika mazi nenda sema kola program yo kola program yo yogera we kawadde zina kuchaza kola program yo sema kola program yo kola program nawe no kola program nenda sema kola program abantu babo banje kola okay but you see but just in information waliwo kira kyenalabye waliwo munene omu security eya quotinza akatambi kali ketwala bakamwami Kyagulanyi ngali ku kisaawe ky'ennyonyi Rwanda omukulu ng'alinga alaga nti mwami Kyagulanyi mu kufuluma akakatambi kali kalaga nga afuluma kati kankuyigirize kino to mwami Kyagulanyi n'amudamu n'agamba ebyo byali mu 2023 kati lwaki temumpa ssente kati nagamba ate nga nze ku programu yo wano nagamba sebo ebyo bya biri kinakugambye nagamba nti bazzeemu gye n'omuhoozi naye bwe nali wano ku programu yo kenyini kati nze mwogera gomanyi otya kungu nagamba ate nga ndi ku programu wano mwagamba jayogera byatamanyi bajja wa propaganda naye mbagamba oli mwana alina amagezi njagala oddeyo labe program twajogera ddi program si eya week ewedde twabyogera ddi byagamba eya week ewedde si twayogera aja week ewedde twayogera ku nfuluma ya Kyagulanyi siwe twayogera yali last week nali wano nembaga byonna kati intelligence etambulira ku bajjo kati ate nze ndi wa intelligence okubasinga nze kungumba kuba kuba nagamba Kyagulanyi gwe mmanyi ampulira bulungi yali azanya security butego mukatonda mukulu katumanyi sente ze baspendinze point yange eri nti obwongo bandi bujje ku Bobi Wine kuba Bobi Wine tukirize tugane omwana oyo alimu amagezi ekyo kimanyi bado kimanyi olaba naye kikuna ogenda nnyo ku comment z'abakadama kungu bwetubanga tukola program nga tuweereza abantu va ku comment ondagaye kungu nkulya boy simanyi kyekitegeeza kokatogenda kumpugula ate mbadde nkyajinze mbadde zindako katumaleyo point yange ogenda kumpugula ate mbadde nkyajinze kati mbadde nkugamba nti gavumenti ya mwami Museveni ng'obongo bonna ekyabutadde ku Kyagulanyi egenda kwavuwala mu bigendo gituukako egenda kwavuwala tegenda kukolera bannansi bintu bye baagala ompulira bulungi Munnayuganda agenda kulya enkuta mukulya enkuta kali nkulaga Kyagulanyi ngeri gyalwanamu olutalo luno yali mu kwavuwaza gavumenti sente zigibule zigiyimirizaawo ng'ate abantu baavu nnyo beekyawe bajejjireko leero nkubulidde ekyama tokigamba omuntu yenna kino ekyamaze nkyogera obwongo bwa Kyagulanyi buli bwe buti ali mu kwavuwaza gavumenti ya mwami Museveni kunguntunulira ali mu kwavuwaza gavumenti ya mwami Museveni bw'amala okujavuwaza nammwe bannayuganda mwavuwale nnyo ajavuwaza atya kugisalisaako buyambi okuva mu bazungu kuba mu mavisa waliwo n'abafamile bamye visa sijja bogera ku radio babamye visa kubateekako sanctions obwavu balume obwavu balume ajjukira gavumenti we banjavu ne bannayuganda baba baki bwe munaayavuwala nga temulina kyakulya mutuuke ku ggolo ya Kyagulanyi gy'ayagala kati lwaki nsekerera gavumenti eno abantu bekyawe lwaki nsekerera gavumenti eno nange bajjo atali mu ofiisi zaabwe
nsobola okulaba obwavu obutuluma kungwano mu Uganda buli omu mwavu kabe ha mu kigundu buli omu mwavu mu Uganda kabe sudiru mwavu kungompulira bulungi batompulira kati obwavu obuli mu Uganda olabuluma abagagga kitegeeza revolution tujja tuuka ekiseera kungu ng'okulaba akagaati ak'ekikumi obanga alabye ennyama okikkiriza batokikkiriza bagenze ko headset nkuwulire bulungi kakati okikkiriza batokikkiriza kati mu kutagala n'akagaati awo bannayuganda bakyali babisi kkiriza gaana bakyali babisi nze mbyogera nze ate njagala abantu banjagala enjogera byenjagala bannayuganda bakyali babisi mu bubisi bwabwe kati Kyagulanyi batraininga mu hardest way bozaala omwana nga museegu oba nga musiro omukuba emiggo mu hardest way naddamu amagezi kati Kyagulanyi ali mu kukuba bannayuganda miggo ne gavumenti y'emiggo zibule abantu beekyawe bafune devolution kino professor kyekigendererwa tugende ku nsonga ya kakati ensonga ya Kyagulanyi gye mbadde ngamba bannayuganda bannayuganda mukole bibakwatako Kyagulanyi akoze ekikye temumutumanga kintu kyonna mulekerawo okuyimba Kyagulanyi muteeke gavumenti eno ku nninge bawe kye bayita service delivery mukatonda muggulu kungu teri kintu teri mwezi gwenda biddemu bwavu nga mwezi guno kiki ekibaddewo President Museveni yajja sente nnyingi mu ggwanika n'azisaasaanya bubi mu kulonda obwavadde bungi mwezi guno bungi kakati n'azisakata agenda kuzita gwakuna ng'okulayira kunaatera okutuuka kati munnayuganda njagala oyowooza ebigenda kuyamba ogenda kubeerawo otya mu myezi egijja ate bw'anaamala okulayira omanyi gotya katono nya nti njagala tugende ku nsonga bw'omala okutya bw'otya okwogera ku nsonga zino ezibaluma kuba kati baasigaza nze nzogerako ababaka ba paliamenti baasirika bonna abalinga boogera mu kulonda baagenda mukatonda mugulu kungu nze njogera ku TV eno nze njogera ku radio nga njogera ku nsonga eziruma ki kungu ekintu kye nazudde obwavu bugenda kwekubisa mu Uganda emirundi 10 gobadde okimanyi nti ebbanja lyaffe tugenda kulisasulira emyaka emirala 7 obadde okimanyi fe abagula nkati nze ngula treasury bonds ye business mbadde njikoledde emyaka nga 7 ku 8 naye natiddemu nga banki ijja kutuuka ekiseera nga tekyasobola kusasula kubanga bonds oba gavumenti ebeezeewoze soka tumalizeko atontwala mu bintu byabakenzo byakyana kito ntogera ensonga eziyamba njagala kuvaayo abantu bakoye okwogera ku Kyagulanyi njagala lwaki ku Kyagulanyi buli kaseera baba no wano baveeko vako ze sigenda ku TikTok si enfuga njagala kufuna no ndi mukwogera kungu towebuzabuza kungu totandika ebyo tuli mukwogera ku ntu ziruma Uganda bino ebintu biruma gwotyaze byotyambimanyi kungu Uganda obwavu obugendo jiruma bwesikiyogera ko mbandidde mu nsolo obwavu obugendo okuluma Uganda mujja kubata musobola nakwewola okukola ekintu kyonna n'ekikumi ontegera bulungi kungu kati muna Uganda ayina akasente ka investing bulungi gwe muna Uganda tanafuna sente weekaabire abavubuka kino nkibagamba nti obwavu obugendo okubaluma mugenda kusanga omwana agenda kungu Uganda egenda kutuuka mu level nga omuntu okufuna ekyeggulo nga mugenda kutuuka okutandika okulya ekimu kubanga n'agriculture yagwa tuli ku gavumenti eganye okumanya ensi gyeraga edda agriculture twagambanga agriculture is the backbone of Uganda kati agriculture is the byebizibu bwogenda mu agriculture tebufuna ebizibu bingi okusinga atalimi bifa nkuba musana buwuka kati baganye okwembula osinga digital world benyininyini abatufuga tebamanyi mugaso gwa digital world teknolojia kungu sawa zino buli mwana yandibadde mu ssomero nga ina iPad ya bwerere buli center yandibadde nga ina wifi za bwerere naye gavumenti muna Uganda asasulira wifi nga mbuza sibeera bweru nenjagala omuntu yena akuba ebweru wa wifi bagisasulira era kati wifi yafuuse business mu Uganda omwana akateekawo n'abasonda 2,200 buli muntu naye nga keka service ko ka gavumenti kesobola okuwa ku bwerere mbera kubeera ministry ya ICT oba UCC nandikoze etteeka nti buli major centers mulimu wifi ya bwerere kungu osobola n'okolerawo business zo n'okolerawo content wo n'otundirawo ebintu byo bakatale ku bwerere kale Uganda kale president mufunako akantu akatono bwe katyo naye mukatona mugulu ogenda n'oweebuuza byofuna mu gavumenti eno ekyobwerere nga tokiraba babalima nti emulago waliyo eddagala kungu emulago teri ddagala lya bwerere tibakulimbanga nti mu Uganda mulimu ekyobwerere kati netuweebuuza tuwa omusolo omanyi lwaki abayibi b'omusolo mu Uganda batono kimanyi nti abayibi b'omusolo tebasooka akagadde kamu because
no musolo gwe tuba waffe nze ndi mu taxi payers kumampa omusolo ne taxi clearance nene omusolo gwe tuba tutaba kigukola gukusa family zaabwe n'abaana baabwe nange bajjo mu omusolo nze nteka mu ba investor sina kyenfuna mu government nga kyabwerere alright ontakadde bulungi kungu kyenkugamba bino ebintu bwe twabyogereko mu Katonda mu ggulu eggwanga lisaanawo nga tulaba nga tuzze mu bino bitayina makulu nga tuzze mu bakenzo corporate kwane kenzo corporate jafunye tajimanyi awenjagala corporate tajimanyi ate sagala kuba musajjawo no sagala oyogere ku muntu nga mwami Kenzo mpuliriza tajimanyi abayimbi bafunyemu abayimbi babadde ku parliament bonanga bali bati bakubye embutu ne basamuka babaza parliament okuyise bangu abayimbi kibafunye mu corporate yes babongeza 60% mukola back tunes bafunyemu naye abafunyemu be bayimbi abanene ate ba upcoming bakwesabira kati olu bafunye eki upcoming atayina nkunyonyola entya nkikugambe entya big eye upcoming basa upcoming muyimbi aluddewo upcoming ekitegeeza ki atanda bakumanyika nnyo ankusomesa kibayita upcoming atanda bakumanyika omuyimbi gwe bayita Amiri Sengendo omumanyi kungoja kunswaza olina master nze ndi ku bachelor sinagimala kibayita upcoming tekitegeeza banga kiri oludde mu kisaawe osobola kubanga Amiri Sengendo yaliwo ku mulembe gw'abasudde n'abeera ku mulembe gwa Kafeero basebata balagadde Amiri Sengendo akyali upcoming olawo naga sabayo transport njagala transport da na omusajja omumanyi batamumanyi upcoming for decades kati nkuyigiriza ku kati nze ndi professor nagamaze webanga oyise professor akusomesa kati upcoming kitegeeza omuntu atanabotola nkwe example kimuyimbi kyeyaje nakola hito basudde olunaku luyasooka okuyimba mukyala Mugero yafuuka sita basudde tabeeranga kwa upcoming Gloria Bugi konka tugenze mu logiko tugenze mu logiko sagiko reasoning nti amani basudde yako olimba lita mukyala Mugero arensoko okumulaba olulirako that was the hit basudde tabeeranga ko upcoming okay Paulo Kafeero yabeerako upcoming ebbanga ddene n'abuvaamu seba tatabeeranga ko upcoming okay Chameleone yasanika na luyimba ki Chameleone chimanti yali upcoming n'azunga makirabu gonna ngakuba muziki mu makirabu Bobi Wine yatandika na luyimba ki nakino kakigambe kagoma ka Lubendera silo luyimba la Bobi Wine olwasooka kikona tumanyi music kati Bobi Wine akagoma ka Lubendera yali hitabeeranga ko upcoming atenga Chameleone na Bebe Cool kubanga Bebe Cool babona nyone Bebe Cool ye master wa music mu Uganda mu bana abasatu ye yakwata ne Chameleone ku mukono naye abona nyone endongo kikyatose kaki oli agambi nze namagezi ana kongo nawe kongo zonta mi comment kongo baba nsumisa bya vaku bantu banange wesonyo abantu nze jako TikTok baba fika tujako yaki ngodacho ugende ku comment mbadde kugamba nti Bebe Cool kanji tunuzeeyo Bebe Cool ye yakwata ku bakamiri kongo bonyo enja no badde ki nene just mind kongo ine fuche kale gombe tatulize ligundi yo kale ne kungulire wazonyedde bikibulire ekituufu kino sikira banga ko n'abantu bakusekeredde ne gwina kono musajja yada tukole nawe ne kungu nako tukole no sigenda kubalaga mukono gwange biki bine biriko kuno bampadde nze kapiteni nina ekikomo kye neesibye wano nga mulimu n'akabbulu kenda bamu temuli kabbulu kino kikomo nva kusamba mupiira bulwadde ky'obukuluma tewali bulwadde bunnuma nze ndwala kirwadde kimu infection ozijjawo infection ndya mu hoteli zanjawulo siwasanga siringa gwe gokolera kumacha mama w'abaana n'afumbira gw'olya mu hoteli zanjawulo leero olya wano enkyawali kati nga gokolera mu sawuna ez'enjawulo olina sawuna mmeka kunguza okoleramu sawuna nineemu kafuko ayina wino wa sawuna gwe yampala kuba maama mukazi w'ofolowa wange oyo ebiwozi bye tubuuliza oli haji nedda naye ono yeegooza bw'abeera mu maaso ga salo alaba gentleman kungu sijja kwonona maka naye tokkirizanga biwozi abantu baali tugamba ba puroguramu ennungi
tugenda basomesa tetuyina bias kunguba naye wabakola omulimu gwe nga munamawulire mumuleka akola omulimu gwe nga muki nga munamawulire sebo mpozi tusooka okwebaza mwe n'abatugoberera ennyo ku leediyo n'abagadde puroguramu eno tumujjako amazima naye tugenda kubawa amazima nga bwe gali mu kulukungu sebo tugende mu maaso tufumite emboozi tusomese eggwanga waliwo obaga nti olina okuva ku mwami Kyagulanyi Kyagulanyi namukoze eki buli woobeera gwoyogerako namukoze eki Kyagulanyi waliwo ne comment eryawo ku TikTok yo oli akugambye bajjo lwaki tova ku Kyagulanyi nati kakati Kyagulanyi ye cash crop ya Uganda. Cash crop. Cash crop. Kyagulanyi wakubuza define Kyagulanyi. Kyagulanyi is the main cash crop Uganda has ever produced. Two, kadenganza ali ku university ongerako. Nga two, Dr. Kiza Besigye, to Latif Sebagalani. Ali omugenzi. Omugenzi Sebagala. Nassa Ntege Sebagala. Andi tuleti Kawanga Semogerere. Toyina omwewala. Ayina okwogera. Kati abakyogeza ignorance of the highest order. Chiringa mu syllabus twasomanga mu primary. President Museveni kyateeko kumusoma nti is the president of Uganda. Kabaka of Uganda okulu omusoma. Prime Minister nze nasomera ku mulembe gwa mama Mbabazi. So Bobby ali mu category eyo. Bobby ali mu category yatuukayo. Tukkiriza wadde ali muyimbi munaffe yatuvaamu. Nze kyenzikiriza omuntu ansinza abakoze eki yatuvaamu. So Bobby ye export ya Uganda. Uganda biggest export. Wow. Ekyo toyina omwewala kungu. Ayina okwogera. Kizibu nnyo kola mawulire toyogera kabaka wa Buganda. Notoyogera ku President Museveni. Notoyogera ku Kyagulanyi. Notoyogera ku ani omulala. Bonna abakola amawulire. Okimanyi tulina abakozi b'amawulire batono. Naddala eno mu political side. Batono. Kachiringa ku TikTok. TikTok kuliko omukutu ogusinga abantu baguyita ekiboozibozi. Nze nali producer waakyo. Ekibozibozi kya Bruno K. Bruno K. Naye gwe mukutu ogukyusiza obulamu bw'abantu. Omusajja omwagalanyi. Bruno K lwaki kalinye mangu. Nalabye ne KCC yagala kuggala bbaala yaako. Njagala kwanoonya tukola olutalo ku KCC. No temina kola lutalo. Munoonye omukyala. Yageze negala mu bbaala. Twageze bagala ebbaala tetujja kukkiriza jjogo lya KCCA. Bakati omwana ngoyo bomugalire ebbaala abagenda kulyawa. Omuvubuka oyo yansa. Ayina empisa, ayambye abantu, aziisa abantu, akoze actually is omuvubuka ye kasoso okozesa social media obulungi. Waliwo yamba omusajja yabbibwako piki. Kati nva kuwa piki ayambye abayimbi bangi, ayambye abaana bangi. Kati sobola kukkiriza kufirwa search channels. Kati kyembadde nkuga nti Kyagulanyi tolina bwomwewala. Bano abatayagala twogere ku Kyagulanyi bamugamba ave mu politics. Bamugamba ave mu politics. Abatayagala. Waliwo uya kikuluma nnyo bajja okwogera ku Kyagulanyi ne kungu. Ayina okwogerwako. Nga mutasobola kwewala kwogera ku Mwami Museveni. Tasobola butayogera ku President Museveni. Okay, naye nze kyembuuza. Lwaki bo balowooza kiri okay okwogera ku President Museveni buli kaseera and it's not okay okwogera ku Mwami Kyagulanyi. Entegera yaabwe bwetu yaabwe. Because Mwami Kyagulanyi akola amawulire buli kaseera. Ate kati beerabira nti Kyagulanyi ze sita. Yasooka mu music nga sita. Kyagulanyi balina kisoka nkigambe kungu. Kyagulanyi akoze amawulire okuvanga muto. Kyagulanyi atambudde ensi zino zonna zaalimu okuvanga muto. Kyagulanyi alinnya ennyonyi okuvanga muto. Paka kati akoze he has been the media world for over decades. Ekyo kibaye bato kimanyi. Kati badde okimanyi nti Kyagulanyi yasooka first son okuba celebrity. Ekyo kimanyi. Era okimanyi nti Kyagulanyi ali known all over the world. Asijja gamanzi kwa ensi zitamanyi Kyagulanyi. Njakubanjogeza okujja ko linga tagobera bigenda maaso wano. Naye nga Kyagulanyi naye omuntu agoberera Kyagulanyi agenda okujja mu byobufuzi. Already is a star. Nga celebrity. Okay. Kati omuntu oyo tomwepankirako nti ne bw'oba otomwagala oba omwagala gwemanya nti yakola ddaama ki amawulire. Okay. Kati tusobola mwewala kumwogerako kubanga kungu wasoma journalism mugenda na kintu kiriko mugenda muntu alina maanyi prominence kati lwaki tebogera ku maama wo atugana okwogera ku Kyagulanyi akati lwaki gwe tebajja ne bakukyaza wano wabaawo omuntu ekintu kyakusinga perfect wenjagala tutandikire otegedde bulungi nkugamba ontegedde nti buli muntu gwe tebogera ku buli Tom and Dick omuntu gwe boogerako kitegeeza alina ekyenjawulo kyagattako naye kati lwaki eyogera ku gundi kati I need to teach these people nti okutuuka okubanga okyazibwa ku leediyo n'okutuuka okubanga oyogerwako kikolerera abaana bangi abetunuzaamu kamera mu TikTok muyita bameka ku leediyo kuba mainstream eyawukana ne social media. Okay. Kiriza agaana nti bannayuganda bakyali ku leediyo ekyasinga following ennene
ne kuddako TV social media ne kujja kubanga sitati zigamba abantu abali ku social media balinga 2 million wano mu Uganda kati percentage ne radio etwala percentage nene mu listenership. That's why osanga kungo wa radio bamukunjo wa radio ngasinga TikTok okumanyika ndi bano ba TikTok statistics za UC singa bozira bantu n'abala ziri mu urban centers kakati okutuko gamba nti kungu gwe Kyagulanyi kitegezo yine ekyenjawulo tukungu gwa president wa barometer kitegezo yine ekyenjawulo ati kungo chibato kyasobola kuyingira loji misana kati nga nonya yoki gwe yensobola kiwekwe kawali mu kagundi kaffe gundi wali wokolerawo amasavu Sabo. Hello, Adam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Umaru Munabutambala kali esubula. Yes, Umaru Sabo. Ensonga mukasajja ayogere ey'obwavu kyo bannange. Obwavu mu ggwanga mwebuli naye buli apaayo gavumenti tabira kubeera egenda kukawo wakati we kulonda nakati we tuli ne tulaga. Ensonga y'obwavu tebagitunuulidde batunuulira bintu birala. Wandi mukasajja baletangaza ggwanga. Okugera ku fakta y'obwavu bw'obwavu kugenda tukumanta. Mwebale kusiima Sebo. Kale webale nyuma bajja kwebaziza. Radio 4. Hello. Ne sanitizer. Sebo. Kuliko mwaka kuliko Sebo. Mulamusiza ne Mr. Bajo mulamusiza. Amali kuba. Mr. Bajo otulimbye muso. Omwami Kyagulanyi ajja kutusa obwavu oba ajja kutwabuwaza mu ki ekirala ekibiina NRM Museveni ye mubi erangi yembi oba abakulembeze be bakireetera okuba ekibi. Ebyo nali mu byonna bibi. Radio 4. Tuyite mu bufunze bannaye tufuna bwera. Radio 4. Hello. Okay, kafune omulala. Konsonso hala. Ngolole nze Katende namutamala. Nakatende yes. Ne omukulu Bajo. Ekyabbobwavu takoma bwogera ko bwogezi. Okay. Nze nakibeera mu kulima ndabe Bajo oyo ng'alina ku TV awamu waali naye nga asobola otuula akatona ako k'alina n'ayamba atalina okulabika nti amusitulamu. Erera atole. Yeebale nnyo yeebale. Amina Sebo weebale nnyo ndugu. Radio 4 hala. Panje. Yeebale okuweereza Sebo. Sebo. Amannya yenze kayita Benoni Paatu. Sebo. Ngidde waneka kyamba sendi mwana nzalo y'obulezi. Sebo. Alifunsi Bajo Kajambo. Jambo Sebo. Naye olimbyemuko kyamazima mukulu Kyagulanyi si aleese obwavu. Obwavu buleeteddwa gavumenti. Gavumenti bwateekoze kimala. Emesa abavubuka ngeri yakozesaamu ssente. Kati abavubuka ne bagwamu essuubi ne babeera nga babuukira buli munnabyabufuzi ajja abawaddeyo 5000 omutwalo ne bagamba tugende ku gaali. Abale nnyo ndugu kitegerekese ekyo weebale nnyo. Sebo. Owai. Amanya go ne josinze de Sebo. Okay. Radio 4 hello. Sebo. Okay, ngenda kufuna babiri tubereka tumaliriza akawungezo kona ko olwaliro mwebale nnyo. Ala wanji Sebo. Owai. Wanje? Abale kuuliriza. Ekulukungu. Wanji munnaye. Kulamusiza. Gwani lo sinzidde wa? Sinzidde n'okkomeza Godfita. Ne Sebo. Mukulu Bajo mutumidde. Ali wano. Ebale. Okusookera ddala. Singa Bobi Wine baali bamukwata wano ne bamusiba. Abantu bameka abandi badde ku kkomera. Nti bali bagenda kulambula Bobi Wine. Bobi Wine bamuveeko bamuleke. Webale nnyo Sebo. Kale sigenda webale nnyo sigenda kuongera. Kyongere essimu. Kale. Obudde tuyina. Muyiyo wanji Sebo. Obudde kikekanya ne kungula kyo tugoba. Nino bula. Wanji Sebo. Webale kuweereza. Webale kuuliza Bajo. Steven nga nkubidde Kalenge. Kalenge yewa. Mukono. Okay. Naye banange omukyayina yakola Bajo. Obigi bigamba bijjawa. Bajo bigamba bijjawa. Okulu akonjaga mukyayina. Mukyayina si yangula yongere simu. Anedda. Kungu na program y'abantu. Tusigaze dakika. Yongere kale baweyo omukale bwayo muwulizo. Tugenda mbula. Wayo muwulizo mu radio nawe jive. Neze nkyaza wano mwami Bajo. Tuyambe. Tuyambe. Kalo nabuza Bajo ne Munyagwani asinga omutu ne batumanyidde.
baje nyinde linge tangawuzi tumaliriza kati Heaven ala katula kona nsibiyeko mukazi we age muveko mukazi we bayani kimo kyakuzanga kinene kisome okole record ku UCC kale kuzero musanvu tugenze mu mawulire ne mugala Mwami Kagofu Regency ga Uganda tudamu weekend ja program Talk to the Nation barometer akasame mekuluna ku lwencha ku NBS TV sawanya ezekiroto gisubwa but ne kumacha wano mugano wa Kagofu Regency ajja kubeerawo nnyo ne team za fin programs za fizo nenda throughout the Deck Radio 4 tosubwa nange nja kubona kigambo ku sawe mpaka sawa 3 nako olwencha mwebala bagoberedde ko bayi ku mchala wa kusibudde bulungi mutumireko Gabi Fortune Tessie kati ketwa ne Gabi ani aliko bombe tudde munga tuzze mwakuume jambo